Ng'ebula ssabbiiti 3 zokka okutuuka ku lunaku lw'abajulizi, omwogezi wa poliisi mu ggwanga SCP Kituma Lusoke ategeezezza ng'ab'ebyokwerinda bwe batandise dda okutuuza enkiiko ez'enjawulo okusobola okukubaganya ebirowoozo ku bwe bagenda okuwa abalamazi obukuumi abagenda okweyiwa ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Tujja nga bukyali mu budde ne tubategeeza ku bintu ebikwatagana n'okulamaga. Kati waliwo issues ezimu ze tuba twagala okusharinga nammwe. Era ekisooka twagala okubategeeza nti meetings zaffe nga security zituula buli week andala mirundi mingi okulaba nti tuplaningira olunaku luno nti bwe tugenda okulutuukako tube nga tuli ready okubawa obukuumi obumala. Lusoke alabudde abamenyi b'amateeka abalina enteekateeka z'okwenyigira mu balamazi bakole effujjo wamu n'okwenyigira mu bubbi nti tebeetantala kuba tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Abo ab'eggaali mujje nga mwesibye ebbiri. Tujja kubakolako ng'etteeka bwe ligamba. Tujja kubakolerako ddala n'amaanyi. Teri kukaaba. Era abo tubawadde ki? Warning. Abalamazi basabiddwa okutambulira wamu okusobola okwewala abamu okubula ku bannaabwe bwe baba bazze nabo. Bannannyini bifo ebisulwamu mu bitundu eby'enjawulo, poliisi ebasabye okuteekateeka ebifo byabwe era n'okufuba okufuna ebikwata ku abo abanaabagala okubasuza. Okumanya nti oluno olunaku lulimu ebyamaguzi bingi. Waliwo abantu abakola ssente nnyingi babeera ne lodgings. Kati nga lodge gwe omuntu nannyini lodge olina okumanya nti mu budde nga buno abantu balina okweyanjula. Mumanyi waliwo bwe turegisteringa ebizibu mu lodges naye n'osanga nga tewali omuntu talina kimwogerako. Yo poliisi y'ebidduka ng'eyita mu mwogezi waayo SP Michael Kananura esabye abalamazi okutambulira ku mukono gumu ate bambale bu reflector jackets okusobola okulabibwa amangu. Abalamazi abatandise engedo zaabwe okuba nga bagenda e Namugongo babajja e Namugongo okulamaga nti era kuno okubanga kuwabula eri abo bonna abajja kubanga beejumbira mu kutambula nti bwe tubanga tutambula kikulu nnyo okutambulira ku mukono gwaffe ogwa ddyo. Kino kitusobosesa okusigala nga tulaba ebyentambula oba emmotoka n'epikipiki n'ebirala ebitambula nga bituviira mu maaso. Nti ate bwe tuba nga tutambula kikulu nnyo okwambala engoye ezitangaala naddala mu biseera oba mu budde obw'ekiro. Bwe muba nga musobola kikulu nnyo mufune obujaketsi buno obutangaala oba bwe tuyita reflective jackets. Ebitongole ebisinga ndabye ebitera kuvaayo ne biwa obuyambi eri abo abantu abatambulira ku nguudo nga bigaba obujaketi nk'obwo. Olwannamungi w'omuntu eyayiwa e Namugongo ku lunaku lw'abajulizi, akalippagano k'ebidduka tekasobola kwewalika. Mu sizoni eweddewo twakolako bulungi kubanga tetwafuna akabenje oba obubenje obw'amaanyi obwali involved abano abalamazi, era kye tusuubira nti ne ku sizoni eno tujja kukola bulungi. Namwe abapikipiki era kuno nako kulabula erimmwe abapikipiki abatambulira ku nguudo zino abavugira ku nguudo zino ate ne mwagala okuvugisa ekimama nga muli ku nguudo zino. Tubasaba nti tukolere awamu okulaba nti bano abantu batambula bulungi mpaka okutuuka gye balaga. Omwaka guno Abangirikaani okuva mu mambuka g'eggwanga be bagenda okukulemberamu okulamaga kw'omulundi guno. Olunaku lw'abajulizi lukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga nga lukuzibwa okujjukira abajulizi Abakatoliki 22 n'Abakristaayo 23 abattibwa olw'enzikiriza zaabwe. Abajulizi bano battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga II. Abajulizi ba Uganda battibwa wakati w'omwezi ogusooka ng'ennaku z'omwezi 31 mu mwaka gwa 1985 n'omwezi ogusooka nga 27 mu mwaka gwa 1987. Eria Jengo ne Mirimu Kenneth be bakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.